Today's topic, omulamwa gwa leero, obutakkiriza. unfaithfulness. Akabi akali mu butakkiriza. Kubira Yesu engali z'amaanyi. Clap for Jesus. Luka essolemu Luke chapter 1 n'olunyiriri olw'omunaana. verse 8. Awo olwatuuka bwe yali nga akola omulimo ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana, awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoterezaamu obubaane. Awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera eky'okwoterezaamu obubaane. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. Awo Zakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya, naye malayika n'amugamba nti, totya, nze Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabeth ali kuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus, everyone. Yali Zakaliya. It was Zechariah. Mu bitabo mu ndagaano enkadde According to the scriptures in the New wano Testament, bamutuleetera mu ndagaano empya. in the New Testament, Yali Zakaliya Zechariah, nga musajja mukadde. he was an old man. Ali ku TV na wali wano kyukira muno muge nti nga musajja The mukadde. one on TV and you that's present, turn to your neighbor and say that he was an old man. Ng'alina mukazi we Elizabeth He had a wife called Elizabeth. nga bawangadde mu myaka They had lasted for ages naye nga bonna tebazaala, while they were having no children. nga tebalina mwana no, They didn't have even a single bali child. myaka 90 They eyo. were in their 90s, something like that. Naye nga Zakaliya While Zechariah talekerangaawo had never stopped kusaba Mukama. to pray to the Lord. Mukyala we Elizabeth The wife, Elizabeth, talekerangaawo had never stopped kusaba Mukama to ask the Lord nti lulikya that a day would ne come tuzaala omwana. and they would have their own child. Gwa zitandise zikubire ddala. Now you clap them for real. Zakaliya Zechariah, bakaddiye they were aged. with his n'essubi wife. ly'okuzaala Even the hopes of having a liringa child eribaweddemu, was almost lost. naye era nga tebakolwa kusaba. While they had never gotten tired. Mukama mulungi. God is good. Kati olunaku lwalulimu So a day came, lwa kutereeza kanisa kugenda munda mu a kyaki. day of clearing the temple, B'Abayudaaya enkola enkadde balina enkola ey'okwotereza obubaane. as way of Judaism. Nga buno bw'olaba in the baganda baffe temples. abasiraamu bwe booteza. As you see, our Muslims, Kati our nabo brothers, babooterezanga mu how yeekaalu. they burn incense in the Ewunya temples. akawoowo. So the Yali nga mpisa. burn Bayibuli incense, ekisa it empisa used to yaabwe. be a norm of Kwolwo olunaku abantu the baasabira culture. bweru. they pray from outside. Akalulu ne kagwa ku Zakaliya. And the vote came Nga on yalina okuyingira mu Zechariah. kanisa. While he was the one to enter the church, Alongoose kanisa. the temple, clean it, Ayoterezemu burn akawoowo incense, akakabaani. Abaali mu kanisa While he was in church, ekitangaala ne kimwetooloola ne a kimusalako great light came and surrounded him. n'atya nnyo. And he was frightened. Malayika wa Mukama n'amugamba, The angel of the Lord came through and totya said, Zakaliya, don't be frightened, Zechariah. nze malayika Gabudyeri I am Angel Gabriel, atumiddwa okuva eri eggulu who has been sent from Mukama heaven Katonda wo by the Lord your God. okukaabako, Your cry, amaziga go, your tears, okwegayirirwako your beseeching kumaze okulinnya ku sipiidi has already gone up at a very ne high speed kutuuka and has arrived eri Mukama Katonda. at the heavens Laba before the mukazi wa Lord God. Elizabeth See, your wife Elizabeth ali kuzaalira omwana will bear you a child, ow'obulenzi, a male child, era olimutuuma erinnya and his name Yokaana. shall be John.
bangi abalisanyuka Very many shall rejoice olw'okuzaalibwa kw'omwana oyo. for the birth of this child. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. glorious hand clap to Jesus. Wano Here, kiki kye tulaba? what are we looking at? Yokaana John, nga tannagenda mu lubuto before he went into the lwa stomach, Elizabeth, before he entered malayika Elizabeth's stomach, amwogerako n'amugamba the angel of the Lord talks about him and nti says omwana agenda that the okuzaalibwa, child that's going to be born, Elizabeth alikuzaalira omwana, that Elizabeth shall bear you a child, erinnya lye and Yokaana. his name shall be John. Eh? Yes? Nga tonnazaalibwa, Before you were born, Katonda yawandiika dda there is something that God already ky'olibeera noted mu nsi. that you're going to be on earth. Kati ndi ku ky'obutakkiriza, So I'm on this thing of having no faith. malayika wa Mukama The angel of the Lord asazeeko has surrounded agambye Zakariya, and is saying, Zechariah, totya, don't fear, mukazi we Elizabeth because your wife Elizabeth alikuzaalira will omwana bear you a child, ow'obulenzi. a male child. Kati wuli obutakkiriza Now, gye bwava. listen to where the unfaithfulness came Kyukira in. mumuge nti wuliriza. Turn to your neighbor and say, Kyukira listen. mumuge nti wuliriza. Turn to your neighbor and say, listen well. Obutakkiriza Where the unfaithfulness gye bwava. came in. From the Bible. Okuva mu Bible. Tweyongereyo. Let us continue. Olunyiriri. Verse 13. Katugende ku olw'ekkumi n'ettaano tweyongereyo. Okay, let us go Kubanga to 15. aliba mukulu mu maaso ga Mukama. Malayika akyakasuka obunabbi. The angel is still throwing the prophecy Ategeeza Zakariya. and is So telling Zechariah talinywa mwenge he'll not newankubadde ekitamiiza. or why he'll not drink Era wine. alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu He'll be filled with the Holy Spirit okuva mu lubuto lwa nnyina. from the mother's womb. Okuva mu lubuto lwa nnyina. From the mother's womb, Yokaana alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. John would be filled with the Holy Spirit. Era bangi And many mu baana ba Isirayiri amongst the children of Israel, alibakomyawo he'll bring them eri back Mukama Katonda waabwe. unto their Lord God. Alikulembera mu maaso ge He will lead before mu him. mwoyo Before him, n'amaanyi the Spirit will ga lead Eriya with the power of Elijah okukomyawo to bring back emitima gy'abajjajja the hearts of the great eri brothers abaana and to the children n'abatawulira and to the deaf okutambuliranga mu magezi to always move in wisdom, g'abatuukirivu, in the wisdom of the Holy Ones, okuteekerateekera Mukama to prepare for the Lord abantu abateekebwateekebwa. people that go through preparation. 18 kyukira muluge nti wulira olunyiriri olw'e18. Turn to the neighbor and say, listen to the 18th Wulira verse. olunyiriri olw'e18. The 18th verse. Awo Zakariya n'agamba malayika. Zechariah said to the angel, My God. yes. Zakariya agamba ani? What has Zechariah said? Agamba ani? He's telling who? N'agamba malayika The angel. nti That. n'akimanya nti ekyo. How can I know that? Kubanga nze ndi mukadde. Because I'm aged already. Ne mukazi wange The same as my wife, Akaddiye. Elizabeth, mu myaka gye. at her old age. Kyukiramu muge nti Turn to your neighbor and say, oba batuuka okubuusabuusa ebigambo bya malayika. if people can reach an extent of doubting the message of the angel of the Lord, How's Pastor Yiga? kakati Musumba Yiga yani atabuusibwa. Hallelujah. Amen. Oba If at all, malayika wa Mukama ayogedde ekigambo. the angel of the Lord has spoken a word, Zakariya n'atuuka omumubuuza and Zechariah has reached an extent n'akikakasa nti ekyo of asking him that, how can I be sure of nga that ndi mukadde while I'm at this ne age, mukazi wange akaddiye. the same as my wife, she's also Oba aged. batuuka obutakkiriza malayika kyayogedde. If humans can reach an extent of Malayika nga believing an angel, yeeyolese maaso ku maaso. once an angel has appeared, Kati Yiga nsaani. who is Pastor Yiga then? Bwe nteeka empeta wansi If I put a ring down n'oyogera n'omuntu wo, and you talk to your person, Illuminati ayingidde mu Uganda. Illuminati is already here. N'osanga oli ng'akakasa And then Illuminati. if find someone saying, Bannange Yiga alina Illuminati. Illuminati. Yiga alina Illuminati He bannange. goes under. N'ensaba Then I pray, bawo gy'ali where your husband is at, akuwandikire ka note so that he writes a note for you, akakuweereze so that kati. it gets Kajje delivered kati. to you. It comes immediately. Eddogo lya Yiga lyakuze.
The wizardry of Pastor Yiga has gone higher. Oh, hey. Eddogo lya Yiga Oh my God. Oh. ate lyakuze The, luno. the wizardry of Pastor Yiga is now super. Kakati mbasigamu ensigo. Now, Bw'owulira abantu bonna nga boogera nonsense. if you hear people, I'm saying this to you. Bagambe. If you hear people saying Si a lot of rubbish, gwasoose. tell them you ain't the Ne first one. malayika mulamba Even the ne angels, Yesu tebamukkiriza. even Jesus himself, he was not believed to some people. Bannange My dear, tukole tutya? how must we do, or what must Ndekerawo we do? okukola Katonda Should I by'antumye stop doing what the Lord has sent me to do? because what of people? Olw'okuba nti abantu bajja kwogera, Because people are talking. kubanga abantu bawolokosa. Olwo Yesu eyatambulira ku mazzi. Jesus walked on above the sea. Kangendeko mu Quran. Let me go to the Quran. Ni Nabi Muhammad swala lyo aliwo sanname. Nabi Muhammad, Yava e Mecca mu kiraki he left mpaka tu Mecca Jerusalem. in one day to Jerusalem. Ne bwe mba sikikkiriza naye kituufu. Maybe I don't. Bayi Quran bw'ekola ki? But that's what the Quran says. Mukama mulungi. God is good. Omusiraamu avuga nti Nabbi Muhammad mu kiraki The Muslim says that yava e Mecca Prophet Muhammad in one day he left mpaka Mecca Yerusalem. up to Oyo yali Jerusalem. Illuminati. Was he Illuminati? Kaakati tukole tutya? What are we going to do? Abantu tubalekere ebizibu byammwe. Should we leave you people with your problems? Tubibalekere Should we leave your problems with you? kubanga mujja tuyita Illuminati. Because you go call us Mujja tuyita balogo. you go call us wizards. Kati Katonda byakola birina kuba bitya. So how are the things God does supposed to be? Waliwo ne yateeka message There's someone who comment puts, ku YouTube ne ngamba bannayiraba omusiru someone ngo. puts a comment on YouTube and then I say, look at this fool. Mbu Katonda ali very fast taliyo. God who is Katonda obwangu Mboyo Katonda akolerawo. that he's not there. Mboyo taliyo. Mbu Katonda akola sirole. That God is slow. Slow. Mbu Katonda asoba abeera nsoba. Iya. Zechariah. Mwabali wano muyinza okuba nga bamutemulabanga ku malayika. Some of you maybe have never seen an angel. Naye Zakariya But Zechariah yalaba malayika wa Mukama. saw the angel of the Lord. Physically. Maaso ku maaso. Maaso ku maaso. Face to face. Malayika n'amugamba. And the angel told him, I'm the Gabriel from heaven. nti yenze malayika Gabriel okuva mu ggulu. God sent me to you Katonda nsindise gy'oli. that your wife Elizabeth N'agamba nkugambye nti mukyala wo Elizabeth agenda kuzaalira is going omwana. to bear you a child. Erinnya lye And the name Yokaana. shall be John. Zakariya n'amalibu ge Kati bulira nakimanya atya ekyo. How will I be sure? N'osanga abantu mu busaaluuni mu maduuka mu magalagi abala bannange yiga yiga yazze n'obufuusa. N'amasaka oyo bannange. Waliwo yakola comment ku mukazi ow'ebbeere. Someone made a comment on the Bwe mwanki ekinga yenna nga talina kintu. the one who checked one Ne had nsaba nothing. ekifaananyi kya bbaawe. And I prayed for her Ne kijja mu bbeere. photograph. It came. Omulala gati wa akafaananyi kabadde mu bbeere. Ebbeere abantu mabeere abantu ge baasinkula gonna. Checking and checking. Kakati Now, Katonda mwagala akole ki? what do you want God to do again? Tubalekere bizibu byammwe. Should we leave your problems for you? Tubulebuuliza enjiri nga bannaffe. We just preach like the others. Male mbasibula ekigambo Then I ky'Omukama said, the kikomya. word of the Lord has ended. Katonda yeebale. Hallelujah. Osanga omusumba You can find a pastor n'abuulira enjiri. who preaches. Bw'amala okubuulira enjiri bulungi After preaching very well, n'abateekisa emikono mu bbanga. makes you put stretch Gamba your nti, "Ah, hands Yesu, up. Say, ah, oh Yesu." Jesus, oh Jesus. Neebaza. I Neebaza. think. Olw'ekigambo kye mpulidde. Because of the word of heart. Olw'ekigambo Because of the teeka heart. kibeere emmere nnamu Let it be real food. mu bulamu bwange mu Real bulamu food. bwange. To my life, Amiina. my life. Amiina. Amen, amen. Abooluganda Brethren, mutambule bulungi. move very well. Olunaku lw'enkya Safe journey. tulinayo olukuŋŋaana Tomorrow we have lw'abavubuka. a gathering of the youth. Ate ku lwokutaano And on Friday, temwerabira olukuŋŋaana don't lw'abafumbo. forget the gathering of the married ones. Ndowooza bwe mwagala. That's what you want, eh?
abuula enjiri n'amaliriza n'abasibula Preach the n'ebizibu gospel, byammwe. after that says goodbye. See you next time. Eh? Kati tukole tutya? Now, what must we do? Kyukira mwamuga nti obutakkiriza abo Turn to your neighbor and say, your unfaithfulness, si gwe asoose. you ain't the first. Ne Yesu tebamukkiriza. Because even Jesus himself wasn't accepted at first. Ne malayika yennyini. Even the angel himself. Kati wuli obusungu ebujja. Now you hear where the anger comes from. Hallelujah. Amen. Okumanya malayika yanyiiga. To prove the angel was nagged. Ate nange buno obusungu bwa malayika bwe nnina. This is the same anger I have. Malayika obutamukkiriza Not believing in the yanyiiga. angel. The angel. Wulya bwe yakola. Listen to what he did. Malayika olunyira 18 agamba bw'ati. The angel said, Awo malayika n'addamu ng'agamba Zakaliya. N'amugamba nti nze Gabulyeri. I'm Gabriel. Musajja malayika agezaako okwennyonnyola. The angel is trying Okukakasa. to explain Nti bannange himself. ebintu bye nkola. The things I do Natumibwa Mukama. are sent by the Lord. Kati male muyita ajje wano. So should I call him to come here Alyoka first abategeeze nti Yiga byakola bya Bwakatonda for you akola to etya. believe that what Yiga does is Ule godly? malayika bw'agamba Listen to Gabulyeri. what the angel has said to Zechariah. Nze malayika I Gabulyeri. am Gabriel. Ayimirira mu maaso ga I Katonda. stand in the Pawulo presence of obutakkiriza. God. You hear that? Era natumibwa Who sent me okwogera to naawe speak to you n'okukubuulira ebigambo and tell you this good news? ebyo ebirungi. Kale raba But you have not believed my message. olisirika amakulu gaakyo oliziba omumwa era nga toyinza kwogera okutuusa ku lunaku lwe biribaawo ebyo kubanga tokkiriza bigambo byange ebiri kutuukirizibwa mu ntuuko zaabyo. You'll be unable to speak. You remain silent until the day my promise to you comes true. Abo abantu baali balindirira Zakaliya In the ne meantime, beewuunya bw'aludde mu yeekaalu munda. Abo bwe yafuluma n'atayinza kwogera nabo ne bategeera nti alabye okwolesebwa mu yeekaalu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. clap for Jesus. Kyukira mu nti olwaleero Turn to your neighbor and say today, abatakkiriza those who do not believe, Katonda agenda baziba emimwa. God is going to block their mouths. Neewuunya n'abantu abadde awo I get shocked at ne people who do bagamba ate that. mu ndagaano I empya say that, but now, babiddizaawo wa? where do they send them Awo back? si kubizzaayo. Isn't the angel sending them back already? Obutakkiriza Being malayika unfaithful. n'amugamba Tonda banga. The angel says, Tonzikiriza nti ekatiziba emimwa. you've not believed. Okay, now Toliddamu kwogera. your lips are blocked. Okutuusa bye njogedde lwe No more biribaawo. speaking until what I said has come true. Gundi Zakaliya n'aziba omumwa. Zechariah's mouth was Kye kyaleetera blocked. Zakaliya okuziba omumwa. What caused that? Kye kiri kyeyesigira It is yellow. eky'obutakkiriza. He sowed Omuntu unfaithfulness. kyasiga What a person kyakungula. sows, they reap. Omusumba omunno yagamba mbw'okwo kwali When it's mbwe yeba punishment. pastor said Ate punishment comes after what? ekibonerezo nga kiva ku ki? Era ekibonerezo kijja A ng'olina omusango gw'omaze okukola. punishment comes after Kati eyasimba eddogo ewwo case. lwaki eyetaweebwa So the one punishment? who planted witch Kye water, yasiga yes. Why is it that kakikungula. person punished so that they reap what they sowed? Yes. You don't know Bible, my friend. Bible togitegeera You mukwano don't know gwange. Bible. Tewagitegeera. Tuli wamu Are we together? takkiriza. He has not believed. Kati obutakkiriza olaba malayika ye kyamuyisa bubi. It annoyed the angel of the Lord. Bannange teri kiruma. There's nothing that hurts N'okola ekisembayo like doing mu maaso ga Mukama. your best before the Naye Lord, n'osanga batakkiriza nga and then you boogera. find people who don't believe. Waa! Ekyo magiki. Obwo bukodyo naawe. Oyo science. Oyo magiki. That is magic. Kaakati Katonda ky'alikola. So Tulikyawula tutya? how are we going to differentiate what God Omwana does azze with? tatambula. So a child has come, is not walking, Atambudde. and the child has Mbw'ate oyo walked. magiki. And then you say it's Kati magic. Katonda gw'alitambuza alibuukira mu So the bbanga. one the Lord makes walk, is he going to fly in the air?
omwana w'omukazi yalwala kansa The child of some lady simanyi oba olwalera aze who had cancer. I don't know omukazi whether she's come today. katonda mukonekitinze ku mboozi wakati we The Lord n'omwana we yafa has given her omwana communication. mubuulidde The abaamutta kid who passed away. immediate omukazi n'ayimuka n'atambulira And nawo the child has told the mother people had killed him. era ng'ogamba nti oyo magiki And then you say that is nti magic. Illuminati You say that is Illuminati. kati waba Illuminati So if it's Illuminati ng'asobola okuwonya endwadde that can heal disease, asobola okukulaga abalabe bo that can show your oyo enemies, Illuminati mulungi that is good Illuminati then. kyukeremu nti bwe kuba kumuyingira oyo muyingira misana Illuminati Enter during day. oyo andaga abalabe bange Already. oyo andaga abalabe bange That one who shows me my enemies. oyo Illuminati ankonekitinga ne taata wange The one yafa who connects me with my father who died. taata n'ambulya And my dad tells baani me abaamusimbako eddogo ku malaalo that planted witchcraft on him on the grave. ate era ne mala ne nfuna emirembe And then I have peace after that. kitegeeza oyo Illuminati mulungi That means that Illuminati is real. kati obutakkiriza omwoyo So gw'obutakkiriza the spirit of unfaithfulness, ate gubonyaabonyeza nnyo Uganda and it has tortured Uganda a lot, nnyo very much. kati ate abatalina kukkiriza And those that have no faith, oli bw'ayimuka nga ye talina when kukkiriza someone gets n'atandika okuvuma banne while he or she has no oyo faith, nabbi wa and that bulimba one starts abusing oyo others, byakola that taliiyo one is a fake eyo prophet. gye bagenda Now that's where they go, ne beegetta ku mutakkiriza and munnaabwe they join their fellow unbeliever. n'obasanga nga bashiyalinga bulungi You nnyo find them relating very n'ebigambo well bye with the words that he gives. nti obutakkiriza Pasaiga byakola Turn to your neighbor and say, the fact that you don't believe what Si Pastor gwa does, asoose. you're not the first. si kipya nnyo And it is not new. ne malayika Even the angel of the Lord tebamukkiriza ng'alabise physical was not believed after appearing. kati Pasaiga yaani So who is Musumba Yiga then? si kyewuunya Atechikola ate Mungu. tekimala mu maanyi It does not make me lose courage. kugenda mu maaso I keep moving forward. katukole katonda kyatutumye Let us follow what the Lord has told us to do, or what He has sent us to do. haleluya Amen. aliwo omukazi eyalina eriiso eriyiise As a lady who had the eye which had almost come out, mpulira nga mukama alina kyandaga I feel it's something the Lord shows me. weeyayo Simanyi oba waali are you free now or not watereera oba likyavuddeyo. somebody say hallelujah Hallelujah! somebody say hallelujah Hallelujah! somebody say hallelujah Hallelujah! microphone ta Muwa akazindaalo. Pastor Yiga, wangi natambula amalwaliro gonna ne baŋŋamba nalwala kansa bagenda kunnongoosa nga sina wadde ekikumi naye lisedda ali aligenda kukwatibwa naye ali mayba wange yakinkola era nalese nga ekifuba kimuluma ali bubi. eyakikola ekifuba kimuluma ali bubi Ali bubi ekisaasi. eriiso lyase litya lyazeeyo litya How did the eye go back? Kusande wano nenzira ewaka nesaba nagenda okulaba nga ligenda liddayo mpola paka lwakusatu olwokuna ne liddirayo ddala netandika okulaba. Era nabadde njagala Okay. Listen to me. Mpuliriza. Omanye ebyawano You know, yimirirawo things of here. ebyawano twagala kulaba omukyalo ono yajja atya We want to see how did this lady come. abali mu control room Control section. mututeereyo omukyalo ono Play that clip for us. ow'eriiso The condition in what she came.